bulungi nkwanirizaako ku wiki promotions 256 nenkobaze gyona gy'otuusaako engalo naye nga tetunagenda wala nyongera okujjukiza okusubscribinga ku channel yaffe eno wiki promotions 256 osubscribinga byonna bitugenda okuba nga tukola wano ogenda bba obiraba. Program bagiyita sports at 7 ebeerawo buli lwakusatu n'olunaku olwokutaano n'olunaku olulala tufunye amawulire agatalinda mu wiiki nga twagala ogabatuusaako wano. Programu eno okugikutuusaako mbeera Mukasa Oscar ne munnange Papa Gasamala era tasobodde kubeerawo olw'ebizibu ebimu ebirala naye nga ndowooza gyali tumwagaza birungi byereere. Naye nga Mukono Galacticals ba main sponsor baffe mu sheeno naye nga nebaza Katonda twafunye ne sponsor omulala Quick Clean Liquid Soap basaba munnange mukozese bamu kubateekamu ssente wano eno ku program sports at 7. Nyongera okulisaayo mu weekend Easter itwadde weekend yabadde mpanvuko kuviira ddala eri ku Holy Thursday netukkirira ku Holy Saturday ate tuto ku Easter Monday kwegamba bambagaseeko ne Hangover Tuesday naye nkukulisaayo yonna gye babadde. Nyongera okulisaayo mukama wange Wiki Promotions nabagamba yali yasiiba nkoko era enkoko yazikozeeko bulungi nnyo ddala naye nga mu buufu bwe bumu njagala okusooka okuyozaayoza midfielder wa KCC omukulu gwata Gift Ali ye Easter weekend eno yagifuniddemu ezzadde eno zonna kwali lwakuna yagifuniddemu ezzadde omwana omuwala omukulu oyo yakuba midfielder ku KCCA agikuba ne Basadamu Juma bamwanje LVC basajja bonna bali awo kuba ne ba Charles Lukwago goalkeeper wa KCCA ba John Levita so group eyavubuka abo naye nga omukulu oyo Gift Ali gambya kwa midfielder so dofuna baby girl naye nga amawulire getufuna gagamba nti maama omwana ne taata bonna bali mu mbeera nnungi tewali mbeera yakweraliikirirako. Amawulire mangi genjagala leero tutunuleko nga mu nsonga tugenda tutunulako mu nsonga za Egyptian Football Association ekibiina ekikulira omupiira mu Egypt eyo balina bayogedde ku bazanyi afe ebweru njagala tukubaganyeeko ebirowoozo oba byengenda okuyitiramu kwano katini. Transfers zikyakutta omumuli naddala wali ebweru w'eggwanga mawulire gakyayitingana ono ne wali ttiimu zisonga ku bantu bezaagala then nabyekawo ne ttiimu gye batunda so munnayuganda ng'olina akasenteko osobola oteekateeka akasente akugenda banka kugamba mu maaso awo then tujja kukomekereza n'ensonga za coronavirus ennaku zosagala nnyo zoogerako lwa nsonga updates nnyo zijja ku coronavirus naye wano tujja batuzoogerako mu aspect y'ebyemizannyo. Kale ndowooza njagala tutandikire ku nsonga ya Egyptian Football Association ng'ekibiina kino kyekikulira omuzannyo gw'omupiira wali mu Misiri. Emisiri eno nojjukira tulina abavubuka baffe bangi bakubirayo eddiba kubanga tulinayo ba Khalid Aucho tulina abavubuka nga ba Lumalo Speed Merchant mumujjukira so ttiimu gyagendamu yatwala n'omutendesi waffe wano eno ali wano ku ttiimu yaffe ey'eggwanga gyeyagenda eyo bali mu Pyramids FC tulinayo Batadeo Lwanga bali awo mu Tanta Soccer Club bonna bali eyo ne ba Emokwi naye nga ebyavuddeyo nze ng'omuntu omu tebyansanyusizza koze etteeka lino lye baakoze naluulirako nga n'Abangereza bwe baagala olireeta bo baagambye nti okutandika ne sizoni ejja ttiimu yonna ezannyira mu kibinja kyabwe ekyababinywera bagenda gikkiriza ngamu bagwira bana kitegeeza ttiimu eba erina abazannyi 22 abazannyi bana balina ova ebweru abazannyi 18 balina okuba nga bawaka kyesirowooza nti gamawulire malungi era abazannyi baffe abo benkumenyeddeko awo Batadeo Lwanga ba Khalid Aucho ba Emmanuel Okwi ba Lumala simanyi oba gamawulire malungi gye bali kubanga kitegeeza nti ttiimu ezibadde n'abagwira abangi zigenda basalako so oyinza owulira nga bannayuganda namu tebasigaza mirimu sayidi eyo so twongeremu essaala zaffe eri abaana baffe ate n'abaana baffe bali mu Egypt mbakubirize mwongereko kapiira kemukuba bwe babadde okwewaayo kubadde kwabiri kekyongerako ogende ku kinana omutendesi agenda okugamba nti akwate ekyamba asaleko bateetaaga nga sigwa omu ku abo munnange kubanga akasente keyo nawulira mbu kazitoba okusinga akawano naye sikolerangako Misiri eyo naye abali bagamba akasente kaayo okateeka ku minzaani n'akawano oyinza obba ofunamu ekiwera ate nga bannayuganda bangi badde batasofuna kasente nga basinziira ku kitundu kyabwe ekyo ekyomupiira so twongere obbasabira naye nga basajja abamisiri bwe batyo bavuddeyo ne bayogera ku nsonga eyo bagenda kukkirizamu abawalabu abagwira bana bokka mu ttiimu yonna nekuba mu kibinja ekyo ekyababinywera n'Abangereza ensonga eno baali bagireeta naye erina ekkoona lye yakwata awo gyesaategeera naye tujja kwongera obbigoberera. Kale awatali kwonoona budde nkyatuleko mu nsonga za transfers zikoze nnyo amawulire wano n'ebweru w'eggwanga naye njagala okusinga ddala tuleko ebweru w'eggwanga nokusinga ddala ku ttiimu ya Tottenham Hotspurs. Tottenham Hotspurs bavuddeyo ne basonga ku mulenzi ono Andre Onana
akwata ttiimu ya Ajax. Bendowooza nti omu ku bibala ebirungi ennyo project Ajax yeereese. Otuna project Ajax ereese ebibala bingi, ereese ba Hakim Ziyech, ereese ba Andre Onana, otunako bano ba De Jong, ba Mathis de Ligt. Products zibadde nnungi nnyo zereese katale abavubuka baabwe era bangi ttiimu zibasobodde bagula zi Barcelona zaatwala, zi Juventus, ate nga ne Chelsea nayo Hakim Ziyech nayo yamututte, kati Tottenham yino naye yagala Andre Onana. Naye nga okutwala Andre Onana si y'ensonga, mbadde njagala tutuneko ku nsonga eri eya Dani Levy. Dani Levy omugagga wa Tottenham Hotspurs oba Kigwanise chairman, ye yagambye talina nsimbi zagenda kuwa Jose Mario Felix Mourinho kugula muzannyo ono. Kyendowooza nti Jose Mourinho si musajja muzimbi, bw'aba akusabye ssente ng'ayagala teekawo squad egenda performinga yandibadde afuna ssente zo. Tekisoboza nti Jose Mourinho asobola okuba nga performinga season ejja oba season yennyini, kubanga otunulira ku wokipa gw'alina asooka Hugoroli, amudira mu bigere. Ono omusajja ayisa golo bamuteekayo n'ababiri wa Hugoroli, kugamba oba ofunye omuvubuka nga Andre Onana aba asobola okuziba ekituli ekyo. Omuvubuka oyo adde mu bigere bya Hugoroli. Oba ojjukira omupiira gwe bazanya ne Chelsea, Tottenham ne Chelsea, yakola hawula zaali mpitirivu nnyo ezaaviirako ne Chelsea ofuna ggoolo. Ate omusajja mu ngeri ey'ekyonoonera awo gye saategeera, naye ndowooza aba afunye Andre Onana eba improvement nnyo mu goalkeeping department. Ate nga kyemeza nti Tottenham Hotspurs ekyetaaga n'abazannyi abalala bangi nnyo okuimprovinga, kubanga otunulira ba Song Heung-min bafuuse bawandwadde, ba Harry Kane bafuuse bawandwadde, n'abazannyi abalala kwegamba ekyoto kyabwe kyonna kiyenjebuse. N'omuvubuka ono gwe baali baleeta Bangwino bayambako, Bangwino naye yali akakola games nga ziizo n'alwala, twamulabako ekyamagiro kyakola kuba Man City goal. Kale njagala tuveeko mu nsonga za Tottenham Hotspurs naye tutongere okusabira Jose Mourinho the special one asobole okutambula bulungi. Abakulu bamuteere ssente nga ttiimu zabaddemu zi Chelsea, zi Madrid ne Man U badde bakola, bamuteera ssente era ebikopa biwangudde ffenna nga tulaba. Kale njagala tutuneko ku nsonga ya Sunderland. Sunderland bagitunda era tobeereyo ng'olina obukadde bwe 10 obukadde 150 obw'ensimbi za pounds sesa Uganda, ez'ensimbi za pounds n'otuula nazo osobola twala wali mu kibuga ky'e Bungereza ne bakuguza Sunderland eri ku mulengo milioni wakati milioni 10 ne milioni 15. Milioni 10 balina bye bakugiramu nti kati tuguza milioni 10 naye endagaano y'omutendesi togiguliramu, omuzannyi bw'ate tumugulizaamu, kino wese tukigulizaamu. So obeera ne milioni 15 eza pound, ttiimu osobola ogyeyiwamu. Tulina abagagga wano, mukulu Malwekata ttiimu osobola ogyeyiwamu baby girl, ttiimu osobola ogyeyiwamu milioni 10 milioni 15 si busente Buganda gye mulimwe ne mukulu Kese Dubai awo. Naye kale bwe namba buuzaako abatugobera bye tukola, naye nga gamba olagava ku ttiimu ya Sunderland obeera n'akasente keeyo tokatuulira, genda tikatimu okeyiwemu osobola okuba nga munayiweera ku magoba. Ttiimu za Bungereza zino zittiimu esinga okukola ssente nnyingi nnyo, naddala ku get collection waniino akaguwaako ke basolooza buli muwagizi ayingira balina akasente ak'enjawulo ke bamuggyako. Buli muwagizi wanaayingiranga ajja tuwaayo omutwalo gumugumu. So oba otaddeyo ssente zondooza ebeera investment nnungi era yaziyina so si kuveero nti olinamu ebibiri byo nti ttiimu oyagala giramuza. Ensonga nnyingi ezotolodde ku mulamwa gwa coronavirus mu nsi yonna ne wano mu Uganda okutwaliza wamu n'olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yakomyewo n'akkaatiriza ku nsonga ya coronavirus. N'abajjukiza n'obajjukiza nti okwetyamula is a symptom. Naye saagala njagala tuveeyo njagala tutune ku ttiimu ya Chelsea. Generally Chelsea waliwo bakoze, waliwo fundraising egenda mu maaso right now, era gwe wena n'omwagizi wa Chelsea so bafollowinga ku Facebook page yaabwe, Chelsea Facebook page official. So gendayo n'obagoberera, balina fundraising gye bakola, balina ssente zaagala okuŋŋaanya, baagala kuŋŋaanya emitwalo kumpi 20 ez'ensimbi ya dola, naye nga kyonna kyolina bakitwala. Ogenda ku page yaabwe nga kwa procedures osobola okuba ng'odonatinga. Ssente ezo zonna bazikuŋŋaanya zigenda baziyambako ensi n'abantu abali obi mu kiseera kino ekya coronavirus. So oba olina kyosobola ogenda ku Facebook page yaabwe gye nkunyonyodde nosobola okuba ng'odonatinga. Kyendowooza nti mutima mulungi nnyo okuyamba atalina, ne mu kaseera kano oba neibawo nga alina kyatalina osobola okumuwaako nkolo yakugavana we share. So nga ate bufuwe mu ttiimu ya Chelsea eyo yaliko omuzannyi waabwe DJ Drogba Diveste Bbiri. Ndowooza abagizi ba Bayern Munich bamusinga omujjukira, yabakuba omutwe ng'ebulayo, ndowooza sekonda nga ziizo omupiira guwummule. Yabakuba omutwe ttiimu eyo n'agyambako n'okuwangula ekikopo ekya Champions League. Yakuba neno ne penalty yabawa ekikopo bwe baseerabidde, yakuba ne penalty eyo. Naye nga
Didier Drogba yavuddeyo n'awaayo eddwaliro lye yali yazimba ali mu Ivory Coast yabawadde eddwaliro n'abagamba abantu b'ekkoona babajjanjabire eyo tyakomyoko n'abawo ne miliyoni ndala nnamba ensimbi za ddoola nnamba ensimbi z'eddoola oli bw'agikuwa wano oba togenze kujaganya naye munnange Didier Drogba yevestebire akasente ako yakawaddeyo wali ewabe kasobola okuba nga bakabayambako okulaba nga bavunuka ekirwadde kino ekya coronavirus naye bannamyamizannyo bangi nnyo nnyo bavuddeyo nabano mu Uganda bannamyamizannyo bangi okusingira ddala abazannyi b'akapiira naye tebaagala nnyo baatuukiriza mannya okuggyako mukwano gwaffe wano eno second goalkeeper wa Uganda Cranes Salim Jamal Magoola gwe nabakawo story ng'etrendinga yawaayo akawunga awo ewaabwe Paris eyo gye bamuzaala naye kale bw'oba olina ky'olina osobola okuba nga oyambako neibawo mu kaseera kano aka coronavirus bannayuganda bo batongedde ennaku endala 21 so mbakubiriza okubeera nga muli safe bw'ofuula akakiseera kanaabe engalo zinaabe tomanyi oyinza okuba nga wookutte kiyinza okuba nga ogenda kuba oyinza oba oyoddewo akawuka aka coronavirus nkubiriza naaba mu ngalo kola buli kimu ekisoboka social distance ebeerewo ekirwadde gye kiri kitta abantu naye kale ensonga nnyingi zemba nenya tuyiseemukko amaaso wano eno nalabyekaawo ne Marcus Rashford nga alina abaana bawe emmere bali mimana mu 75 naye kale story eno story ndala nnyingi nnyo nja kuba nzikola olunaku olulala lwenkomawo wano eno Mukono Galacticos ya main sponsors baffe mbasanga ba Mukono Resatwali omwana yiga akapiira ne Quick Clean liquid soap niye mukozese liquid soap oyo mulungi nnyo mukazi nadamu kaseera nanko kunaba n'ab'engalo so n'abantu bonna bagobera betukola nno mbaagala nnyo Mukama Katonda abankumire mweraba